olwaleero wentegedde nga abantu baagala ebibi ebyonoonese. Ngenze nintunuulira Palaso, liri pazo, si Palaso, liri pazo. Waliwo ekivubuka ekirala bakiyita Bakayanja, Calvin Kayanja, Godfather, Tamale Junior n'abalala. Boogera ngu akaruuru tikalimu tiyagaasi, tikalimu kukwata bana byabufuzi, tikalimu kukuba masasi, tikalimu kavuyo. Naye bonna babyogera bali saidi ya Nuupu, ne babaperereza ne badda saidi ya NRM. Buli omu gw'olaba leekaana avuma Nuupu, yali mu Nuupu atanajje waffe mu NRM. Genda oddeyo emabega, genda olabe Tamale Junior, Godfather, Calvin Kayanja, si yoyo, Baliri Pazo, Eddie Kenzo, System Vorongoto, Biwoobe, bonna buyimba, ye yabuyimba. biwoobe manya tebachi osegere System Vorongoto we kali kayimba. Naye olwaleero omugati gwe bafuna oguliko ka blue band ne prestige, ntegeeza ssente nizitabeerawo. N'abakazi ne batabeerawo, bakyuka. Ge mazima. Beebamu abantu bennyini abaali bagamba Bobi Wine osibisiza abantu, Bobi Wine ossa abaana. Saawa zino bo bennyini bagamba gavumenti eni muzeeyi olinga atanoonya kalulu. Kampeyini etuboye, tiwali kukwata muntu. Uganda twagala twerabe ku CNN, ku Al Jazeera, ku BBC, ku France 24. Bayo ya kavuyo, bayine nyonta y'omusaayi. Bayo ya lwaki? Mulowooza kati President Museveni bw'abatunuulira mwogera ebintu ebyo, oba beetolodde President Museveni bategera kati mwaboogera ebyo timwawukana n'abafabrikatinga bomu, bibomu bijingirire ne babwatula. Kati namwe mwagala kuyiyayiyawo wabeerewo akavuyo mufune sente. Muzeeyi General Kaguta Saabalwanyi Saamalungu Modern King, tutambulire awo kubanga n'obwotasaba kalulu bateekeko ebisikulini nga bwe biri, barage byokoze nebitanakolebwa. Otegeera ekyo
bijja kukolebwa. Gwolowooza Muzeeyi naye akyagala kubeera ku BBC, Al Jazeera, CNN balaga Uganda mbi kavuyo? Aboogera ebyo ngu akaluulu kabbowa kulinga okuziika nga lumbe. Ensi bw'ebeeramu akavuyo ke mwagala mwaba mwe baliri pazo Batamale Junior Godfather abalambuzi tibajja. Oli ba investor tibajja. Kati njagala ombuulire, waliwo investor asobola kugenda mu Palestine sawa zina agambe njagala kuzimba wano factory oba Sudan ne bweba Israel yoka. Wali investor asobola kugendayo ate Iran wali egarude zimizairo. Twagala ku CNN wagende amawulire agaraga Uganda ngeri stable. Opposition leader oba Bobi Wine yakubye campaign ye bulungi. Naita mu kyalo ne bamuyisa mu makuba amafu n'agategeera narabyo omu agamba go katumuyise mu kyalo alaba makubo ganaatandikirawo kukola. Otegeera ekyo kati mwe abaagala ebiyidde ebiwedde General Modern King Yoweri Kaguta Museveni weebale nnyo kubanga naye yayirako obulimba, because mwerabire ngu it was a mistake the last campaign balyoka abantu bafuna akavuyo wano bwali bulimba. Muzeeyi n'akitegeera luvannyuma ngu it was a mistake. Lwaki? Misinformation. Kati kye mwagala nenze singa ba opposition bwe babyogera well and good, naye mwe abali ku campaign ya Muzeeyi abanoonyeza Muzeeyi akalu mwe mugamba mu Muzeeyi akalu campaign enunga zibowa kweli? Kati we wazibowa mwagala koleki? Mweno mulinde Muzeeyi alayire ogwokutaano ogw'omusanvu bamu mujja kubeera mu kaguli. Oyogera ote bintu ng'ebyo eri pulezidenti n'ogamba ngu pulezidenti kwata ku bantu akaluulu katubboye munyumirwa byakavuyo. Mbuuza gwe eyabyogedde, mbuuza gwe Godfather, mbuuza gwe Liri Pazo, mbuuza gwe n'abalala abayina endowooza eyo ngu Uganda erina kubeerawo eri mu kavuyo keereere. Kye mwagala tibijja kubeerawo. Okitegeera ekyo? Oba sente tiziriyo nabagamba mujja kukolera bwereere. Era twobola mutuukeyo ni muyimba n'okuyimba oliraga abo bano bayimba biki? Ni babazanyamu bukomedi ni munyiiga wanji. Kati ku CNN wali oba Al Jazeera oba